owe abantu tebarespecting abannaabwe. We must be in the country. Kati nze nali a member of parliament. Uwerubaga South. Nina ebintu bingi bye nakolera abantu nnyo. The problem with me, nakuzibwa abankuza bw'omala okukolera omuntu ate tomuteeka mu kamera. Ngendo oba weewaana. Mu showbiz, tobiteeka mu showbiz. Nsangana kubeera naye ate nendaba ate nakyo kibi kubanga kati generation gye tulina yakwemulisa. Volongoto. Generation ya volongoto yakwemulisa buli kantu kokola kateeke nga bwe tuludwana tuwadde twagala okwogera ku nsonga eno ya Ssuuna era tuli mu kamera. Abantu era tulina n'obuwandiike bajagamba nti yagamba bw'ati. Naye nga njagala okumaliriza ensonga eno. Wabayise batya bali abatali ba blogger. The vloggers. The vloggers. We want vloggers. We don't need bloggers here. Yep, we need vloggers. Era isima nawe gyoli eyo mukomera gyoli gwe president ekintu mukikyuse mukiyise ba vloggers ekifo ky'okubayita ba blogger muloke mututawanye ebintu by'ekisiro ebitali mu makulu. So I think we with that tusobola okugenda maaso naye nga buli omu ayagala munne ayagala munne. Nze bagenda ne baŋŋamba nze nduula nvuma abantu nkola ntya bakyogera nnyo katolo bw'amunvuma nnyo naawe. Naye mumpeeyo moment ye nali nvudde mu bbanga ne mmanyiira omuntu. Kizibu. Yali musajja mukulu. Simala gamanyiira. Kubanga ogenda n'ojja n'okuba omuntu n'omukuba bubi nnyo n'omaliza kati eddaawo na commentingako ku mwana wange King Saha. Kubanga oyo agenda kuyimba ennyimba zange ezisinga. I like him. He has got a very good voice. Ategeera bulungi. Ekirala alina character yange. Kyemwagalako King Saha. Sina nnyo bingi bye mwagalako. King Saha is very honest. Ali honest. Baba agenda okukola naawe ekintu agamba muzeeyi munnange taata mukama wange ekyo ngenda kukikola. Baba tagenda kukikola agamba mukama wange nsonyiwa ekyo sigenda kukikola. Ali straight. Kati n'abantu baffe abasinga mubeere straight ate mubeere honest. Ate mwagalize bannammwe. Lwaki mwali yagadde okulaba Katolo Lwamanga ali mu nnaku? No, it doesn't make sense. Yakukola ki? Ate weekiri. Nze olaba kati ndi ku tabbu n'essaawa eno kyova olaba njagala kumaliza njagala genda mu kkooti bampise. Buwembo. Agasajja kabayita buwembo akasinga obutategeera mu ggwanga mu. Kanvuma n'empulira nga nkooye. Anfitina talina kyanfitinira. Siyagalangako ku mukazi we, saagalangako ku bantu be, simubbangako, siberangako ku kintu kye. Ensalwa ye mutamwanya olw'okuba yabeera eri munnakayiza mu siraamu nze mbeere n'omutundwe ku lusozi. Naye nange saayagala kubeerayo. Kyoyagala mu lusozi. Katwege oti nga bagamba okuddaala. Naye ng'ekituufu nga kyeki. Kituufu siyagalangako kubeerayo. Naye Katonda yantonda n'ampa talenti ya drama. Najimpa nanjawula ku balala. Yakusukkulumyako. Nansukkulumyako nanjawula nanteeka nanfuula omulala. Bwe mbadde siina muntu gwe nali ngenze kawuwe ne mukuba emiggo oba ne muvuma oba nenkola ki. Wabula kye saagala ye public okujoga celebrity gwe muyita celebrity gwa wano tetulinawo celebrity tuli baavu nnyo sira bwe tubeera ba celebrity. Anyway, okay. Kale. We can celeb our work. Nedda kala hatwagedeka katono nti akanya kwafunako akatono ako. Kakati naka celebrity akatono ako kemwafunako. Twafunako. Kayina ekizibu eki? Kimu. Public kutumanyira. Fati nze siina muntu gwe nkuba miggo nti jangu olabe ebintu byange. Era ojja okubiraba kubanga waliwo ekikusika
biri mu content biri mu oluusi bikusanyusa oluusi bikunyiiza oluusi bikusesa ulidde kyeki kubikulabya naye abantu ne mutandika okumanyiranga bannamwe ne mutandika okwagala okufuga obulamu bw'abantu tekikola makulu omuwala Nwaji oyo buli kaseera aba ayomba bambi Nwaji naga munnange ayagala okundayikinga tayagala kundayikinga ndeka kuba bali batandise omuvuma amabina bamuvuma figa ye bamuvuma ki omwana ayagala ayambaleko naye ku swimming costume muwala muto Nwaji she's very young mwana muto bakyali tebanakuweza myaka 3 bali myaka 2 they are young they are still in youth nebo tebangana bano babere mu youth gundi yabe beyagale okwegalira mu youth age bagala buli kintu kyonna bwoba ogenda obafukamirire bya politics bakola ebyekiso ate politician ow'amaanyi agenda okufuuka liddawo ate omufukamiza otya tekisoboka omufukamiza nti fukamira tubuuzeeko nga banna abalabe babuuzizza fukamira otubuuzeeko embu ezo stupid bafunyo ate agenda okufuuka liddawo omufukamize lwaki mbeera nti afuuka liddawo agenda kufuuka omukulembezeewo kubanga alimu ebirungo ogira omu ekitiibwa kye ate ebimu ku birungo birina okuba n'ekitiibwa kyekimu ku birungo kyova olaba abannumpu bagenze mu palamenti batandika babeeranga eyo nga bagamba abantu batuvume kati nabo ogwabwe gubatuukiridde ate nga bajja kubavuma tuyinza obutasukka n'olunaku olwaleero naye nga mukulu mbasaba mwenna abali ku programu zaffe zino ffe tubagamba nti no kyotategedde buuza kyotegedde weewaawo ku mukutu gwaffe kuno tetuvuma ate tetuvoola kyoyagala okubuuza honorable akyaliwo mu ggwanga akyaliwo mu nsi osobola omutuukirira oba n'omukyalira kuno ogekoko wamu naye ne muwayamukko ate n'ekisembayo ku luno olwaleero honorable zamanyi waliwo ekintu ekyannuma kyekintu kya Besigye sobola butakyogerako kyakuluma kitya Besigye is a senior citizen in this country Besigye musajja mugumu Besigye yafiirwa bulaza we mulamba n'afa ennaku zino brother wa Besigye tomujjukire yafa brother wa Besigye n'afa naye era abantu bannanga abantu muli babi ne bajja ne batandika okugamba Besigye nga bwe bamugula bamugamba oyo totubuulira who are you to tell people that Besigye toteekeddwa kutubuulira n'okwewaayo obuwi okufuuka a big opposition leader ebintu nga bingi nnyo wano Besigye byatuyambyeko ku gavumenti eno n'ebita nga bingi naye oyo ne bajja ne bavuma oyo kati baayinanga akantu nga bagamba Besigye totubuulira generation yammwe bweneeba n'amalala ago bwe gati totubuulira this is an old person very intelligent is a doctor amanyi niye abantu babeera nga bamuvuma ebintu by'ekisusu ebitali mu makulu which was very wrong olw'okuba muleese Bobi Wine wammwe Bobi Wine ebyobufuzi yabiyigirawa tiyagendanga wa Besigye era yafuna buli kimu Besigye si yamukwatako okuba nti Bobi talina mpisa kati yajja n'avuma abantu ye wano ku gundi wano ku face talina kizibu kyonna naye akwata obubwabwe n'abuweereza kyova olaba ng'omuzanyo saagala guveemu kamiliyoni kabeevume eyo game katandika butandisi katandika butandisi gwe okimanyi nti ebintu bino obuzibu bwabyo tebizanya ebintu bino bizibu nnyo gwe okimanyi nti omuzanyo guno gwonna gubadde ku bayimbi okimanyi nti nze ka dramatist aliwo asobola okwaŋŋanga kuba n'abantu baateekawo embeera nti drama taliiwo nate nga waali ffe tubadde tulwana nabo abo basatu tubadde tulwana nabo okumala emyaka gyonna
Chameleone Bobi Wine ne Bebe Cool nga bakutte industry ya music mu ggwanga naye ate ng'ekizibu music gwe bakuba asinga omu nga babba mubbe bamujja Jamaica ne bajja ne bayimba waliwo ekirungi ekifa mu mukwano omukwano guluma oli nakwagala amazima nagongera. That is a Jamaican song. Baalubanga bwe lwali bakola ki ne baleeta kakati ebimu ku bintu okusibwa kwa Keizi kwe butuleetedde bibede byonna bya copyright bivaayo byaki byonna bivaayo kubanga bw'ogamba oli nti tamanyi kuyimba ng'aleeta ennyimba ze ng'azireeta naye nga ggwe wa infringing on his copyright n'okuba oluyimba lwe ku TV yo nga tomugambye n'anyiiga TV zonna tukuba music tetumusasula. NBS TV music gwekuba amujjawa mu Bannayuganda basasula ddi awusimanyi. Nolwekyo muyala kumaliza programu eno nze nga mponinga ba journalist ne ba blogger buli omu yenna awo omulimu gwa munne ekitiibwa. Ba journalist mutuwe ba artist ekitiibwa kubanga mwe gye mubeera nga musula mukola ebintu byammwe. Ffe tuyinza okumala omwezi mulamba ng'oli ku luyimba lumu olukompozinga naye lukulemye mwezi mulamba n'oluvuluga ng'oli amaze omwaka mulamba. Kati nze nina album ya Diamonds Production empya n'akagikolera emyezi nga 6 twakakolako ennyimba 4 6 months egenda kubaako ennyimba 12 naye twakakolako ennyimba 4 4 songs only ogwo mwaka mulamba oguddako. Kakati ate bw'onva kwata nenzira ku video tugenda kuyiiya videos engeri gye zigenda okutambulamu. Video zaffe twagala zifaanaganenga z'abalala ezaffe twagala zibeerenga mizannyo kubanga music waffe asinga akola nnyo mu dramas nakyo kika nga zisomesa nga ziyigiriza zikuwa feeling yonna. Nolwekyo nze bakadde bange abalungi abatulaba njagala tubeere abeesimbu mu kintu kino. Gwe naawe nga bw'onoonya okulaba ng'oli mu bulamu obulungi n'artist anoonya okufuna obulamu obulungi naye ekintu kye kizibu nnyo kubanga ffe wano ka population kaffe katono 45 bino ebintu byaffe eby'entertainment binyuma wano mu Buganda region okujjako bali miliyoni 2 okujjako n'abantu awalala mu north ng'ate oyimbye Luswayiri naye Luswayiri tetulumanyi bawulira kidongo. Nolwekyo all of us should strive to live. Mona akatalekeka kenjagala okwebuzaako nawuliddeko ng'ogamba nti ye omukulu gwe bayita the gladiator Bobi Wine president waffe oba president wa NUP nga bwekiri ona bwekiri wakyawa muntu wakyawa kibiina wakyawa neeyisa ya kibiina. Kati ze by the way siina gwe nali nkyaye naye ng'omuntu omukulu ateekeddwa okubeerawo ateekeddwa okuba nga aboggolera ku abo bonna okuva ku principal waabwe byakola talowooza nti byakola tetubimanyi ffe bayaaye banne tubimanyi atusindikira obukolobe n'abuteeka ku Facebook ogwo ne buvumaavuma abantu bonna kuba balina principal yaabwe nti kasita oyogera ku NUP ng'ovuma buli muntu yenna. Not everyone will be in your party. Si buli muntu nti ajja kubeera mu party yaabwe. Yes, respect your party, but also respect other people's feelings. Muleme kubeera nga omuntu watabeera wa NUP olwo ng'akoze omusango ezzambi erisinga okubeera mu nsi. Abantu gye bali aba movement tubawa obutwa baffe olwokuba NUP yawangula ku bifo olwokuba Bobi Wine yajja aba FDC gye bali aba DP gye bali ba independent nganzi gye bali aba Solida gye bali
waliwo abasalawo n'okusaba tebaagala n'ebyo bali mu ttiimu Kabumbi bo baagala ku bya ssente. Ttiimu Kabumbi nze njikulira Ttiimu Kabumbi nange mu joining joining kubanga okyali muto okyayagala n'okunoonya ssente. That team ngenda kugikola ng'omulimu gwayo kuinkaraginga abantu kubeera na ssente, omulimu gwayo kwegatta ffenna tukwate tuyimuke. Bwe tuba tufunyeyo ayimuse okumukiipingirayo ng'abeerayo mu limelight tumukiipingirayo abeereyo. Bw'abanga Bobi Wine ye w'amaanyi gwe twagala okukiipingirayo tumukiipingiddeyo tutya Bobi Wine abeere nga naye ekizibu kyabwe kibalina abaana abo tebagaba ssente. Bakopi nnyo bakopi nnyo ate baganiriza nnyo tebaagala kuvaako wadde. Akati kambuuze amanyi waliwo munafu omu obudde businga agamba nti no tulina abantu abali mu budde obw'okumakya, abali mu budde obw'emisana n'obudde obw'akawunzigezi. Awo gwawo myaka 5 kyali oli mu bwa misana. Kati nze ate nze obutafaananako nga bantu balala era nze abantu balina oneegendereza sigenda kuba mwangu mu kisanja kyekiddako kinaasinzira wawe naayita manye nsobola okukkiriza ne ŋŋamba emyaka egisigaddeyo kanyingira amagye kanje ndi presentinga amagye mu palamenti kisoboka nsobola nenvaayo ne ŋŋa nti kampite mu bakozi nempita mu bakozi n'okiikira abakozi nyinza n'okuyitira mu bakadde kuba kati emyaka gyange gya kikadde tonnabasa myaka 5 ate 5 oba muto oba oyingidde mu bakadde abakadde baba bayingira mu meka twali tabbu okunukkiriza nkunukkiriza kakati kyenjagala nsooke nkulage bw'omala okuweza emyaka gyange gy'owezeza ate togikkiriza kugiriivinga ate lwaki tokkiriza kulivinga your age. Tato wange yakinsomesa. You know, my father was like a philosopher. Yangamba bw'okkiriza n'ogenda n'olivinga emyaka giri egy'abakadde n'ogirivinga ojja oba kubanga okola bya kikadde byokka. Ate okkiriza ndi mukadde. Okkiriza ng'oli mukadde ntambule nammwe abavubuka. Osobola okutambuza embeera. Museveni kye kimutufuza okututuusa ku kino. Kakuleeta wano bafulufiga. Naye mwennyini genda ku WhatsApp taliiko. Talina YouTube channel. Agirina. Lwaki abeera nayo? Akudda mulembe muvubuka. Mukaddiya. Kati the technique is just simple. When you are 50 years, sala emyaka beera wasatu. Beera wa. Kati mukulu oyina 8. Tokitegedde. Sala emyaka. Bw'oba ng'oli 50 years. Nga toyagala kuggwera mu nnaku y'aba 50 years banno. Beera wasatu. Sala emyaka odde ku 30. Tandika okwambala engoye z'aba 30, tandika okulowooza nga wa 30, tandika okunyumirwa ebintu nga bya 30, okola eki. Bali abakadde gye bagenda kubanga eri mu bukadde teriyo birungi biriyo. Ndwadde ze ziriyo. Sukali, pressure, cancer, bidwadde mpitirivu. Kati living eno. Beera wasatu. Ojja kubaawo. Era nze ndivinga myaka gy'abaana bange. Kuba omwana wange omukulu ali mu 30. Kati golina 31. Oli 32 gwe mukulu we. Nze mukulu we ndi 32. Era kyova olaba n'ennyambala na biki n'endya n'okweyisa na biki byonna. Youth. Sikkiriza kugenda n'abakadde batusibire mu remand home bagiyita batya eyo home y'abakadde retirement home. Tubeere tandika wange oli otya bwakedde okugulu nno kwannumye nnyo obiganyi. Nze sikkiriza. I can't. Era sijja kukkiriza. Era nkulaba. Sijja kukkiriza. Wabaawo abantu abagaana. Wala ne Museveni yagaana. Museveni ali 77. Era gwe tolaba byeyekola nga bya 42. Bya 32 yagaana. He refused. It's the only method which can make you live longer and happier. Tasokkiriza embeera. Tokkiriza nti oli mukadde.
tolivinga myaka nyate fa bavuka tetukiza nti tuli bavuka twetega tetukaddiwe muko ate nakyo kikyamu kubanga eno gye mwagala okujja teriyo birungi nnyo biriyo tujja twekumira yeeri ekyumire yaawo kyova olabanga nze onsanga ku biiki onsanga everywhere neyambalira shoti zange oyinaganda laba obugulu ne mugamba kasasi bwambadde empale eyo nyambadde yange bwe nyambalanga eyiyo ŋŋaananga ne mumaka ago ŋŋaananga okuyingira sigala mu lifestyle yo enjoy your lifestyle the only to survive that is the only way to survive kubanga wano obeera n'ebizibu jjukira obeera n'amabanja obeera n'ebizibu by'abaana obeera n'ebizibu bya famire yo obeera n'ebizibu bya finances zennyini jjukira gwe sente zo oba waziinvestinga n'oziteekamu ebintu n'ozimbazimbamu ebizimbe naye nga wamanyira sente nnyingi naye ate byo nga bireeta sente entono n'obwongo ne bukadde kakati awo olina kukkiriza kyova olaba sisobola kuvaayo nemutundwe oli kasozi neeyagala nazaalibwa kweyagala actually nze bwe ndaba eri yonna gye nvudde mu manda n'amanda nagatundanga neeyagala ate abantu ne bagagulanga katonda yakujja eri n'akuteeka mu kilasi yampa talenti eno naye nagamba nti talenti eno nja kuleetanga abantu abajja ogifunamu abajja okuyambanga okubeerawo ate abakuzimbiddeko bo bangi nnyo kyebaliza omukama nnyo kubanga kati ensi ne bwembanga ekuba entya nnyo kabeera oyo Bobi Wine sobola omukubira mugamba nti Bobi mpeerezaayo $5,000,000 ensi enkubye nnyo n'agaana era azikuba nga kyaliwe so n'olwensonga eyo programu ya leero tetubadde okumuyita honorable nti kitiibwa kye weekiri ate kikyaliwo naye ate olwaleero gwe tukyazizza honorable Katolu Bwama the superstar a drama actor a musician ng'ensonga ya bino byonna tubadde twebuuza lwaki mwe abayimbi mwe ng'aba Katolu Bwama abayimbi abayimba ate bakyayimba lwaki musibisa ba bloggers naffe ne tukuddamu nti twerwanako akamanyiiro okumanyirwa tuli mu kwerwanako naffe suuna talina kyayagaza case kati enda sizagenda mu twe twagala ku establishing ourselves tuli tetwagala kumanyirwa nga namwe mwagala obbawo ebitiibwa naffe bwe twagala batuwe ebiki ebitiibwa tetwagala kutumanyiira public tubagamba tetwagala kutumanyiira tusiima nnyo okuba nti mutuwagira mwebale nnyo okutuwagira era mututadde ku level ya waggulu naye twagala mukomaawo nze ggulu nabadde nva eyo saidi z'erugoba ekikazi ne kinnyimiriza nenyimirira ngamba maama ngambe ntya ngamba embwa ya Katolu Bwama oli otya lwaki otuyitako nga totubuuza tokimanyi tufe bakamaabo sazeemu mukazi kintu kyonna natunuulidde ngamba mukama wange natakuyisa embwa namutunuulidde nga njagala kusesema in fact namugambye bugambi nti maama nviira ogende sikusesemera mu maaso nviira ogende sikusesemera mu maaso kubanga ovudde otambudde mayiro namba yo nojja omanyire nze nga lwaki omumanyiira nga nze sikumanyidde mu nsi gy'osuubira gye tugenda okubeera nayo be abantu oba munabaggalira munabakolera ensi etuuka ekiseera nekwata nenyweza abantu abo ne bafa gwe bagambye nti abaali ku mulembe gwa Hitler bakyaliwo n'omuwali bagwawo dde webali abaala oyo ne gwe bakutte ennaku ezo secretary yali secretary w'abannazi naye nga abamukwata bambu baagala muvunaana mizanyo kuba yali nazi nenseka akati oyo w'emyaka 9 mugenda muvunaanako musango ki oba kutuukiriza nti twamukwata musango ki gwe mugenda omuvunaana gwe mugenda omumanyira mukama abasaasire kyokka kyekino okubagamba kyetugamba naye nga twagala ensi ekyukeko abantu babeere bafune ku mpisa ennungi tusobole okugenda mu maaso weewaawo
era mu program yaffe eddako tujja kuba ne honorable nga atubuulira gyenvuddewe ne wayagala okudda nawasuubira ensi eno we agirabiramu ango ki mu bbanga eriddako eryo kuba honorable tasaa kugana information nagwe gwabadde atambuza eri eggwanga lyaffe so twaga that information ne mutabanye ne muzzukulu alabako information ate agirecording kagamba nti daddy bino byakolanga daddy yayisanga bwati kugamba we have to respect one another. The information people are giving around the globe, it's quite very important. So everyone must have an information at the end of the day, celebrate or enjoy it. So we love you, all our viewers all over the globe, the Flash Nation in Uganda, people in diaspora, we love you so much. People in Kampala, we love you so much. Because you made us what we are today. Without you, may not be surviving. Nenga, ekikulu kya byonna please nange mbasaba temuvoola ate temuvuma. Oli bwaba bukkiriza bakusinzeeko akusinze siima. But find the way of finding that person. Omulangira Ssuuna byonna ebyamutuuseeko kale Katonda asonyiwe batusizaako obuzibu kubanga siraba Mulangira Ssuuna bw'ofuna kawumbi enjagalo kyejje mu mutwe naye yasabye akawumbi. But that is you need NBS. No, you need case. You need case. You need everyone. Era program bwe naba tugitandisa tujja kusonga twebuuza nti owa media naawe omuyimbi ani yeetaaga munne nnyo tujja kidiscuss ko tulabe media yeetaaga muyimbi oba omuyimbi yeetaaga media niba bo yeetaaga media mwetaaga mu angles ki me actually nze nkubuulira nze nakola bandi Diamonds Production bandi eyo yabonaabona nnyo ne media twakwatanga ne tutwala ennyimba lwakuba nti awo music yali ku high peak waliwo Eagles waliwo Diamond nga mwina healthy competition waliwo Kafeero waliwo Sebatta ne bandi endala waliwo mwana wange oli yafa Kisaache naye nakabandi ke Chance Nalubega yalina bandi Gomiba band baliyo bonna awo yali akuba waliyo Compressive band naye yafa Kasodde yali agikwira wano omugagga bamuyita Lutaaya yali agitaddewo yali mpitirivu nnyo very beautiful things kyakabi so nolwensonga emwebale nyimwebale ddala akume atakumi na mpeera tubagala nnyo era omukulu Honorable Katolu Mwama the superstar musician the superstar comedian very soon kwe tugenda okubeera naye the coming program tugenda okubeera ne MP atuulire gyenvuddewe ate najalaga ennaku zino biki byasuubira okuzzaawo oluvannyuma lwa akalulu nga bwe kwaggwa oluvannyuma lw'abantu okwesula mu jjulume ne banguba mbesula mu jjulume ne banfutula yokka mba ntambula abantu bannayuganda bali tushalo mba ntambula ate nga honorable natubuuzeeko nga ne mbabuuza neŋŋamba tatega kati bano baagala mbabuuze ku kiki ekyabwe kye natwala baŋŋamba siina kye nabakolera kubiriza tuzaba mu kalulu ziraga nti siina kye nabakolera era baali tebanneetaaga ne banfaako naye ate mba ntambulayo ne bammanyira ne bawogana kyekyo